Gavumenti eyanjulidde palamenti ennongoosereza mu mateeka agayitibwamu okusoloza omusolo wano mu ggwanga. Bill number 2 is the Value Added Tax Amendment Bill 2026. Bill number 3 is the Tax Procedures Code Amendment Bill 2026. Bill number 4 is the Income Tax Amendment Bill 2026. 5 is the Rotaries and Gaming Amendment Bill 2026. Mu nnongoosereza zino ezanjuddwa Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi mulimu era Traffic and Road Safety Amendment Bill 2026. Gavumenti bwe yagalira okusala ku myaka gy'emmotoka enkadde eziyingira eggwanga okuva ku myaka 15 okudda ku myaka 13. Emmotoka enkadde zonna ezisusse emyaka 13 okuva lwe zaakolebwa, gavumenti eyagala zireme okuyingira eggwanga kyegendereramu okutaasa obutonde bw'ensi. Mu bbago lino emmotoka ezisusse emyaka 13 okuva lwe zaakolebwa, gavumenti eyagala zikome okuleetebwa kuno ku nkomerero y'omwaka guno. Etteeka eddala gavumenti lye tutte eri palamenti lyeyagala ekolebwe mu nnongoosereza lira exercise duty likwata ku musolo ogusolozebwa ku bintu ebirabwanga eby'okwejalabya. Mu nnongoosereza zino gavumenti eyagala okwongerawo omusolo gwa shillings 2 gwesoloza ku buli liita y'amafuta aga petulooli saako n'aga dizero, era nga Minisita Musasizi ne Ssaabaminisita Robinah Nabbanja batubuulidde lwaki baagadde amafuta gongerweko omusolo. 200 shillings per litre of fuel. So why are we doing it? We want revenue to meet the expenditures which I have also laid. I've told you we want to continue improving roads. Both nchimanya abamukiza obutabasanyusa ayaleeta idea n'agamba nti amafuta gano tugajje mu basuubuzi abanoonya amagoba amangi tugakwasa ekitongole kya gavumenti ne tuddira UNOCO ne tugikwasa obuvunaanyizibwa. UNOCO neefuna patena waayo gwe bayita Vitol. Vitol kitongole kinene nnyo kireeta amafuta okwetooloola amawanga ag'enjawulo. Amafuta ge tuyina essaawa zino gajja tukozesa bulungi ate n'amalala gali mu kkubo gajja. Kyova olaba nti bbeeyi tepaaluse okusinziira ku bitundu ebirala. Singa lubadde nga luli ndowooza liita singa ebadde mu mitwalo kati obanga emeka. Abantu abalonda mu 7 ffe twesimye. Mu kiseera kino buli liita y'amafuta ga petulooli gavumenti egisolozaako siringi 15,500 ng'eyagala yongereko siringi 2 okutuuka ku siringi 1,750. Amafuta ga dizero mu kiseera kino gavumenti buli liita egisolozaako siringi 2,230 ng'eyagala kwongezaako siringi 2 okutuuka ku siringi 2,430 buli liita. Sementi gavumenti eyagala emwongezeeko omusolo gwesoloza ku buli nsawo ya sementi eweza kilo 50 nga buli nsawo eyagala omusolo gwongezebweko siringi 5 okuva ku siringi 5 ku buli nsawo ya sementi ogubaddewo. Omusolo gw'omwenge omuka ate ogw'ebbeeyi gavumenti eyagala gwongerweko okuva ku siringi 1,700 buli liita okutuuka ku siringi 3,500 buli liita. Ebbago ly'omusolo omulala gavumenti lye tutte eri palamenti gwe gwa Stamp Duty Amendment Bill nga guno eyagala okwongezaako omusolo gwesoloza ku ttaka eritundiddwa okuva ku mutemwa gwa ekitundu 1.5 ku 100 okutuuka ku bitundu 3 ku 100 by'omutemwa ogutundiddwa mu ttaka eryo. Omusolo omulala gwe gwa Pay as you earn oba peyi ogusolozebwa ku bantu abafuna omusaala nga guno gavumenti eyagala erinnyisa omutemwa gw'abantu abasookerwako okuwa omusolo guno okuva ku siringi 23.3 okutuuka ku siringi 33.50. Gavumenti egamba nti kino ekikoze olw'embeera y'obulamu. The one on pay as you earn. Pay as you earn is subsidizing or exempting the people who earn less than 335,000. Those are being exempt from the n'ebyenfuna ekyusekyuse. Ennongoosereza mu mateeka g'emisolo zino sipiika wa palamenti Anita Amongo azisindise eri akakiiko ka palamenti akalondoola ebyensimbi n'enkulaakulana y'eggwanga okutandika okugeekenneenya limu ku limu omulina okwebuuza ku bakwatibwako n'oluvannyuma kaze eri palamenti yawamu ebivudde mu kwekenneenya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno. Kyokka ababaka betwogeddeko nabo balaze obwennyamivu nga bagamba nti kigenda kulinnyisa ebintu mu bulamu bwa bulijjo naddala omusolo okugendereddwa okugerekebwa ku mafuta. Agenda zitwala ku pampu y'amafuta ng'ate nayo wagokoze eki wagongeza. So tusaleko ku mitono tufune we tutema tubongezeeko n'abasirikale tubongeze akatonotono
naye paka ffenna bwe tunaatereera kubanga bwe gweyongera ku mafuta wallahi ne bwe bakwongeza omusaala ogenda zizzayo kuba gavumenti ebeezi kimi Arabia gye bajja amafuta so olw'olutalo luno ate nga tetulusuubira kuggwa lunaku lw'olwaleero tusuubira nti emiwendo gikyalinnya era nsuubira mu nnaku entono oba wiikisi entono amafuta gayinza okulinnyira ddala ebbeeyi okusinziira ku lutalo luno kati gavumenti naye wejja mu kaseera keekamu n'okuba nti eyongeza emisolo tulaba nti kino kigenda kunyigiriza omunnayuganda kigenda ku affectinga buli kimu mu economy nti inflation tugisuubira okwongera okulinnya kubanga amafuta ga affectinga buli kimu nti twetaaga okutambula ebyokulima bye tulima birina okutambula okuva mu byalo okuva mu nnimiro okujja mu butale okujja mu bibuga so oyongeza ebbeeyi oba oyongeza omusolo ku mafuta kigenda kwongeza transport costs oba okutambuza ebintu byaffe. Omubaka wa Mbale Industrial Division Karimu Masaba ayogedde ku musolo gwa langi ng'ogugenda okulinyisa bbeeyi y'amayumba n'okukaluubiriza abavubuka abaagala okwezimba era n'aweera nga bwe bagenda okugusimbira ekkuuli nga gutuuse mu kakiiko k'embalirira. Gavumenti gweri mu kuproposinga ku bintu bino ebizimbibwa tekyandibaddewo mu kaseera kano kubanga amazima ebintu bino already bya bbeeyi amayumba ga bbeeyi nti saa zino omunnayuganda atunuulira okufunayo omuzigo omutonotono tyogenda kusanga nti abantu batono nnyo abasobola okwafoodinga okuzimba ennyumba ezaabwe okugula apartment eziwedde olw'emisolo emingi egiri ku bizimbibwa n'emisolo egiri ku income oba ebyenfuna ey'abano abantu abazimba so ffe ng'ababaka tugenda kwongera okukitunuulira n'okudisikasinga ne Ministry ya Finance ne URA kikwatagana ku misolo gino egikwatagana ku bizimbibwa. Sibugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.